Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video kati olunaku olwaleero njagadde nkulage Namirembe gwe bayita Namirembe omukyala Namirembe omukazi njagadde nkulage Namirembe omukazi nga bw'afaanana. Namirembe omukazi ono oyinza omwetaaga kuba Namirembe oyo mulungi nnyo naddala Namirembe omukazi mulungi nnyo mukozesa mu bintu eby'enjawulo okugeza ng'ekyogero ky'omwana omuto naddala omuwala oba nga gwakyegiridde osobola okuteekamu Namirembe oyo gwe bayita Namirembe omukazi. Namirembe omukazi aba n'akamuli kolabako kabako lukalakala era oyo ye mwangu nnyo kiba kizibu okunoga bbuza olw'ensonga nti ye yeefaanana yekka akamuli keefaanana kokka. Namirembe omukazi kiba kizibu okunoga buza olw'ensonga alina akamuli ako kalina lukalakala olwo lw'olaba lukala mulimu lukala tuluyita oba olwa papo oba lubbulubbulu naye nga Namirembe omukazi alinamu lukala olwo osobola omwawulira. Njagadde omukulage osobola omwawula ku Namirembe omulala omusajja. Namirembe omusajja ye aba n'akamuli ka white naye ng'ebikola bifaanagana naye Namirembe omukazi yoyo gw'olaba ndowooza olengeramu kakalakala ako ate waliko kaba kalabikira ddala w'omusanga ku ttale kaba kalabikira ddala bulungi nnyo. Kakala ako kalinga ka papo kalinga ka bbulubbula kolabako kakala kolengera oyo aba Namirembe omukazi bw'atyo bw'abeera. Akamuli kabaamu lukala nkugambye oyo ye mwangu okumulaba mwangu kwegamba kizibu nnyo okutwala bbuza olw'ensonga nti ye Namirembe omukazi yeefaanana yekka alina kakala mu kamuli mulungi nnyo muteeka mu byogero naddala ebyogero by'abaana abawala nammwe abantu abakulu mu byogero byammwe kirungi osooka onoonye Namirembe bw'atyo gwe bayita Namirembe omukazi n'okuba kusika kwennyini ng'ogenda mukozesa okusika okukyalira ensiko esooka onoonye Namirembe omukazi kuba mulungi nnyo mukozesa naddala ng'oli mukazi oba ng'oli mukyala oba ng'oli mwana muwala sooka onoonye Namirembe omukazi. Njagadde mukulage omulaba engeri gy'afaananamu akamuli ndowooza okalaba bulungi nnyo. Nkugambye ku ttale ate ku ttale ko kalabikira ddala bulungi nga kakala ndala kalimu lukalakala olwo lw'olaba olwo olwaka okitegedde bulungi nnyo. Nsuubira omulaba omwetegereza bulungi nnyo mwetegereze otunule ku ttale ojja kuba omulaba ojja kumwawula bulungi nnyo ku Namirembe omusajja. Ye omusajja abaka white ddala naye ono omukazi abaamu kakalakala akalala ako kolengera kalinga ka bbulu kalinga ka papa bwe katyo bwe kityo bwe kiri. Kugambye ng'ogenda mukozesa Namirembe sooka onoonye Namirembe omukazi naddala ng'oli mukazi sooka onoonye Namirembe omukazi oyo w'akamuli bwe katyo ajja kukolera mu bintu byonna by'ogenda omukozesa. Mulungi nnyo ng'olina okusooka okunoonya ng'obadde omunoonya ku ttale bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.